Ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi guno twakulaga Moses Kabuwanya mukazi we Susan Namuganza ng'amusazeeko obusajja. Kati mpulire bwakiso kumbita kundanja na Kabuwanya yatugamba nti entabwe yava ku maama we omukyala gwe yali tayagala. Ono abadde tayagala mukaddewo. Olw'okwewala abantu okumwogezanga ennyo ekyali kiyinza okukosa okuwona kwe yatwalibwa mu ddwaliro ekkulu e Mulago. Olwaleero tumusanze maka ge Bunangwe Ward e Kamuli n'atubulira nti asiibuddwa. There is a progressive healing. As you know, sickness comes but it goes slowly. Agamba nti omulimu omusawo gwe bakoze tamalina kyayinza kubasasula okujjako okubasabira omukisa. Kidi oba omutima ogwo bagulaga bwakunze ayi bwe mba n'enkola yimwe mukolerera empeera eri mu igulu. Atugambye nti wadde nga tannaba kutereerera ddala naye abasawo bamuwadde essuubi nti singa anaagoberera ebiragiro kaseera buseera ajja kuba bulungi. Dr. Obema checked and said it's not septic. There is a sign of healing. Ye yamutuusako obufune buno agamba nti yamulekera Katonda amulamule. Nze nsobola omusonyiga aye nga Katonda tamusonyige kuba mwene naalina osaba Katonda ekisonyiwa. So yeetaaga ajje ku maviivi ge aba taawulira. Yeneni mu maaso ga Katonda. Tumubuuzizza oba asobola okukkiriza Susan Namuganza okudda awaka singa yeetonda n'agamba nti si kyangu mu kiseera kino abantu ab'emitima ng'ogugwe abatya. Ekyo kikaali kigumu mwino kubanga ni Yesu aba amukomerera ku musalaba. Bwe yazuukira tiyabakolera kabaga. Asuubizza okubeerera omukazi we amujjanjabye olw'ekisa ky'alaze gy'ali. She has cared me. Actually, I'm praying to the Lord that when I get healed, anamba ngabirire mbone what we want to give that lady. Ba sisters baliyo tibabaawo lwa sex. Baani baliyo tibuli muntu mukazi abaawo ku nsinto abaawo lwa nsonga eyo. Asaba Katonda muwe ekisawonera eddala addeyo ku mirimu gye egy'okubangula abaana b'eggwanga. Era negayira Katonda ngumi nti niwe n'abatimponi nsobola okwirayo ku mulimu gw'enkola ogw'obusomesa mpeereza eggwanga. Kati obuvunaanyizibwa obunene bwayolekedde bwe bw'okkoza abaana abataano Namuganza be yamulekera okuli n'ow'emyezi 4. Nduuba nti ayita akula ate bwa mugaso n'okusinga maama bwe yakabeera. Ye Eve Nabirye mukyala w'okubiri agamba mu kiseera kino atambula amagamaga si kata Namuganza amugwikiriza n'amutuusaako obulabe. I think that lady is somewhere. Ali kubona engeri gy'asobola okutuuka ku nze ekyo nkisuubira kubanga era bwe buba buzibye neigala mangu. N'okutuusa kati Susan Namuganza yasalako bba obusajja tamanyiddwa mayitire.